Tugamba nti alina obuzibu ennaku zino. Obwaki? Family yawe balina background embi. Family y'abaana. Ya Maama Fiina bambala nnyo kati obulwadde bw'okwambala bumutawaanya of late. N'atunyonnyola ne ku nsonga z'omukwano n'agamba nti wofuna omuntu akwagala mulaga omukwano. Kosa kyalina amwagala? Yagambye bbaawe ali ku kyeyo naye yafuna omusajja amwagala naye wofuna akwagala yagala omwana. Kati lwaki namakula mumugira? Obulaba ne Maama Fiina akugamba. Yagambye yagala munno. Delikituwe. Katonda yali. Rema live Valentine's Day. Ne Maama Fiina very smart. Okwambala nga sinnakubuuza ani gwe weebuuzaako. Okwambala kuli mu family bwafuuka bulwadde family yange nyambazi nnyo. Muliwona mmwe? Muliwona? Asimanyi obulwadde bwatulumba. Simanyi oba bwakuwona naye nga bulwadde bwe tulina. Sooka obuuze ku bale ba BBS abakulu. Bannanga bale ba BBS balamusizza nnyo mwebale gyekuumirako ate mwebale olugambo lwammwe. Olama naye lekeera tulaba. Lunyuma. Ffe tugera tuboogako tumanyi mwebase. Tuba tulaba. Ne bwemba siri mu Uganda balumpeereza. Maama Fiina, kakati kiki ekisinza okweta mu show ya Rema ky'ogamba nti kino kibadde nnina okujja kakibe ki? Akaana ako bukya kakole okwanjula kwako tuba tetukalabangako kumanya oba emikolo gyakayisa gitya oba Ssebunya akakutta atya Ssebunya ono ddala n'abeera atya. So tubadde tukeesunga naddala nganze kubanga Rema atambudde naye ebbanga. Mbadde nkeesunga kakole omukolo tukalabeko era naawe ndowooza okalabe engeri gye kafaananamu kanyirira keeyagala Ssebunya ye emyaka asala misala dda wansi. Kambuuze naye wano mu biseera bino ebya Kenzo byatabukira okwawukana mukolo Maama Fiina wasirika wali bwoli waggwanga. Nayogera nti Rema ne Kenzo baali beeyagala bweyagazi just eriyo Katonda omuntu gwatonda nti ne bwe muba muwangadde emyaka 3 mujja kwawukana nga si balo era nga si mukyalawo. Laavu yagunda Rema negunda Rema n'ayimba Rema n'agwa n'asansabala n'akola ki nga Kenzo ali Nigeria. Kumbe Katonda yali amaze okulambika nti Rema si muka Kenzo ng'ategeseeyo Ssebunyaawe. Era kyebulaze ekyo kigamba abantu tuleme kwesiba ku bantu kivaamu n'abantu ne batutta nti omuntu ayinza okuba nga si wuwo gwe ng'omufudde wuwo. Kati Rema ayagala nnyo ndowooza naturally Rema naye alina obulwadde bwakwagala. Alinga Maama Fiina. Alinga Maama Fiina obulwadde bwakwambala. Nze saagala nenzigwayo. Werekeramu. Kambuuze Maama Fiina omuntu yandiyagadde omuntu bitundu byenkanawa. Omusajja alina okwagala ebitundu 9 mu 5 ku 10. Naawe. Nga bwakutunulira bw'ati alaba kimaama Fiina ekyebitama era kimaama Fiina ekinyirira tyo naye okutama n'omusajja ng'omutega butezi nga naye totunula yeeyo naawe ng'omutaayiza alabye omuwala omuto omutaayiza naye omusajja bwakwagala n'obeera wa myaka 4 nga Maama Fiina kino ekyananga kito okiraba ndowooza kati ate omukyala alina okwagala omwami ebitundu 6 mu 5 ku 10. Mwekitegeeza mubeera mu process ya kunoma leero enkya kunoba. Senga tugeze ntubaagala ebitundu 8 mu 5 ku 10 ye mukazi gosanga agudde eddalu. Abakazi mwagala nnyo. Olaba ebitundu 6 mu 5 bituwunza. Kati oteekeko ebitundu 8 mu 5 naye omusajja asobola okumalaavu ng'akwagala ebitundu 9 mu 5 ng'alinayo ne Nakibuuka amwagala ebitundu 7 mu 5 ng'alinayo ne Ssebadduka naye ffe yakadde okwagala omusajja ebitundu 6 mu 5 bw'oba obadde odda Jjinja ogenda okwejjukiza ng'oli mbalala. Abakazi babuguma ebitodde ebikazi biwaanibwa n'abuguma n'awunga. So nze ndowooza omukazi yandiyagadde kitono omusajja n'ayagala paati nene. Nga tukuta omuntu omuleseewa. Omuntu ali Bulaaya tabeera wano. Wannaye Maama Fiina todda mu bintu bya Rema. Nedda nze nabagamba nze omwami wange yali Kiggundu n'afa. Nali mutunuliranga nendaba malayika y'ensi nendaba omusajja amanyi omukwano Samula nga bwe mutunulira ndaba ebintu byange Katonda n'amuzjako nennoonya ebintu byange kati ebintu byange nabifuna. Maama Fiina abantu bagamba obugambo busembayo. Bannange mbaagala nnyo BBS Faina mbaagala nnyo olugambo lunyumira nnyo mwabalekola lugambo Fiina tweyanziza. Amina. Aye, mbalaba.
ngenda kuddiriza nga tweyanza kubanga atolaba olugambo luno kali kakati